Kakati omukyalo ono ow'olubuto ali mu kulwana. Olubuto lumuzimbye, asuulirira kuzaala, naye ali mu ntalo, ali mu kulwana na banneyiba nga balwanira nno ebyaddala bali mu kwekuba. Naye kati omukyalo ono we bamusamba mu lubuto n'akosebwa omwana tayinza kufiira mu bintu by'ekisiru. Omwami yakulesse waka kufumba mmere, kulabirira waka, oli eno oli mu ntalo olina mu kulwana n'abantu kyokka oli lubuto. Nze mbadde sirabangako ku mukazi wa lubuto alwana, nsoose kulaba ku ono. Abakazi b'embuto bakoma mu kuyomba, n'ayomba emiswa ne gimwereega, naye ekyokulwana mbadde sirabangako omukazi wa lubuto alwana. Kati tunuulira ono omukyala ayambadde kavesiti ali mu kulwana na banneyiba. Inno ekibalwanya kiki? Abakyala bano nga bw'omanyi entalo z'abakazi biba bigambo na kwegeya, tewaba kirala. Kati na bano kye kibatabula. Oyo ayambadde ekitengi ekimyufu alumiriza ono ow'olubuto okuba nti atambuza ebigambo, asusizza ogeya abantu awo mu katundu. Buli omu amufudde emboozi, ebigambo bituusira ne bibatabula. Kye bakoze kwe kwesitula ne bayita chairman. Ne bayita chairman atule mu nsonga zaabwe, kubanga bajja maliriza nga batandise okweroga n'okwekola ebintu ebitali bituufu. Era batudde mu maaso ga chairman ne batandika okwerumiriza. Ow'ekitengi ng'alumiza ono ow'olubuto okuba nti ageya abantu, atambuza ebigambo eno n'eno, akyayisizza buli omu awo mu katundu. Kati ono ow'olubuto alabye endowooza bamukubye nnyo amapeesa n'agamba sigenda kutula wano butuuzi ng'oyogera kino na kino, n'ayimuka n'ayambalira ow'ekitengi. N'atandika okumukuba, ne batandika okwekuba, ne batandika okweyuza, okwesika ebitogi nga balwanira ebyaddala. Chairman abadde akubiriza olukiiko agenza okulaba abakazi bano bayinza okwettira wano kuliko omukazi ali olubuto, kwe kujja n'abataasa, naye ng'ate olubuto gwe bataasa ye yasinga okwagala okulwana. Ali lubuto kyokka yasinga okwagala okulwana nga tayagala nabo bataase na kubataasa. Ono ye mukazi gw'obeera naye nga buli kaseera osiiba mu stress, osiiba mu misango waka. Yayombye ne gundi, yalwanye ne gundi, yakoze kino, nga buli kimu bagamba kiva ku ye. Okitegeera? Ne mu maaso ga chairman olwaniddemu, kati we bakusamba mu lubuto olwo n'otandika okimanyi nti oba ogenda kufiira awo. Kankutuuzeko akatambi kano naawe okeerabireko ng'omukazi ono ow'olubuto alwana n'omuntu. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Bulumi kyobukuliko kwekyo waba musamuganda obanga ovudde ku Kristini wanjogerako n'enkwesonyiwa kati nange ontandiseeko ogenda kuba ogenda kuba uncle you leave them uncle leave them no uncle you leave mama nawuliriza wadde ogamba salo bintu bingi nensi ekakube bange yangano ate wayamba omugendagenda ani akukiriza okulwana oli owali kutasirika abo bino mutasirika bange ndibadde mukolowooza lwakira nti ani akukiriza yede yalwana ne tata Kakati ezo z'entalo eziyombye abakyala, ezo z'entalo ezitabula abakazi. Ebiseera ebisinga abakazi banene babeera nnyo ba mikwano, beegatta n'okwegatta ne bakola obuguluupu ku mizigo okwo ne bageya abalala. Naye bwe bakeera ku makya ate ne baawukana bubi nnyo, era bamaliriza nga n'enjawukana yaabwe baawukana balwanye. Okitegeera? Ekyo kiri nnomo ku buli mukazi yenna ali ku buzigo. Ekyo buli mukazi yenna ng'awangaalira ku muzigo, ekyo kyo kiba kyakubawuka. Ate babanga waliwo abakazi abasukka mu 5 ku mizigo egyo, my friend, suubirawo okugeyanga buli lunaku, awo suubirangawo ennyombo eza buli lunaku ezitakya,
suubirawo okulwana suubirawo okulwana okwaddala okwekuba lwakuba okulwana kwa leero katugambe nti bano balwanidde mu mateeka balwanidde mu mateeka bano kubanga balwanidde mu maaso ga mukulu balwanidde mu maaso ga chairman oyo omusajja gwolaba bataasa ye chairman waabwe era gwe bayise okutula mu nsonga zaabwe ekibaleese mu maaso ga chairman nsonga za bigambo na kugeya omukazi watuukira okugendebwa chairman nga nsonga za kugeya oyo aba muzibu kase ensonga ezo zituuke wa chairman omanya nabo zibatuuse abakazi b'oku mizigo nga banyumirwa okugeya bakazi bannaabwe ne beegatta ne beekolamu obukuukuulu ne batandika okugeya engula abalala ng'ageya ggwe n'ageya n'ebbaawo okitegeera ekyo ky'abakazi b'oku mizigo gy'emirimu gyabwe kakati bano ono ow'olubuto ayambadde kavesiti gwe balumiriza okuba nti buli kimu yakitandika okusinziira nga nze bwe mulaba si mukazi mwangu gwe bayita omukazi embaki naye ekisinze nze okunkwatako n'okunnumya omutwe kwe kuba nti embeera mwali ate yatankuula entalo embeera mwali ey'olubuto okuba nti mukazi muzito yali mu ntalo zino bwe ziti nze mpulira bagamba nti omukazi ow'olubuto talina kwetaba mu lutalo lwonna talina kwetaba mu nnyombo yonna kubanga omuntu omubi asobola okukola ekintu nekikosa ggwe nekikosa n'omwana naye simanyi lwaki omukazi ono ow'olubuto yali mu ntalo zino ez'okulwanagana n'abantu kati singa bamusamba omugere mu lubuto ne bamusamba omugere mu lubuto ono abata bannange omukyogerako n'empulira n'ensisi ye bw'obanga gwe bbawo n'omukazi oba okomawo ku mulimu n'omusanga ng'ali mu kulwana ng'ali lubuto nga bw'omulaba awo ng'ali mu kulwana omukolera ki sooka oteeke ebigambo ebiri wansi byonna byonna njagala otunuulira embeera omukazi ono gy'alimu nze we musalira omusango omukazi ow'olubuto alina okwewala entalo naye weewala newoba nga bakuyiikiriza ebintu ebimu obyewala noga mwana kansirike omuntu akola ekintu ng'oli lubuto nekikosa omwana nekikosa gwe nekikosa n'ebbaawo naye abakazi abasinga tebakimanyi omukazi wa lubuto ali mu kulwana kyokka gwe balumiriza okuba nti yatambuza ebigambo ku mizigo kwegaba buli kimu bakitadde ku ye okitegeera bannaaye nzino omukazi agimmenye era nsusseeko ne bwasereramu buserezi katono bw'ati n'agwira olwo olubuto ebintu biba bikyuse biba birala bannange omukazi ono sijja kukulimba okulwana ng'ali lubuto omuntu akola akantu katinga kankisambe n'akisamba mu lubuto n'akusamba tekeemu mu lubuto my friend mpulira nga n'ensisize zimpitamu naye byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli abakyala banene ensonga bazimaidde wa chairman nene ensonga wa chairman tezigguse batuuse ate ne wa chairman ne baagala okulwanirayo batuuse wa chairman abataawuluze kwegamba abatabaganye naye ate n'ensonga tezikutuse wa chairman tezituuse era bamaliriza nayo balwaniddeyo kati we balwanire wa chairman kitegeeze ne waka ku mizigo bagenda kwejjirangayo bubazi bagenda kwejjirangayo bubazi CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala ate naba okusubscribinga I don't know what you are doing okusubscribinga bannange kiyamba ggwe subscribing obe nga tosubwa buli mawulire genkuteerayo naba subscribing edda mukola omulimu gw'amaanyi era mbaagala nnyo baganda bange buli omu atwala obudde n'ogamba kanziruke wa CEO ndabe kyataddeyo so just tekako akadde ka notification bell
okajje mu personalize okateke mu all tibwetekayo video gwosooka okugifuna so mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba peace and love